Bannassayansi bazudde ensi ezisukka mu 4,000 eziriko obulamu obulanga ku zino ensi 24 bagamba nti zo nsuffu ddala nga zikira ne sseŋŋendo nsi kwe tuli kubanga waliyo obulamu bwennyini. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko. Sirima kwongera kukubiriza munaffe okusubscribinga bw'atanaba kusubscribinga era nkusaba bw'omala okusubscribinga okonene mu kadaako akali wansi awo kasobole okutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku programu zaffe njagala okugamba ti ekyo ky'okola kya nsusso. Webalire ddala tojjangaoko. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno Vumbula ne Kyabasa era nga watali kumala budde tutandise bwe tuti. Newankubadde ng'ebbanga ddene bangi ku ffe twali tumanye nti obulamu buli ku sseŋŋendo nsi kokka wabula si bwe kiri. Kino kyali bwe kityo kubanga tekinologiya yali tannajja anoonyereza ensi endala wabula kati mu kaseera kano ku mulembe gwa digito mu nsi gye tulimu okunoonyereza ne tekinologiya kweyongedde era lyabadde teriri busa. Bannassayansi ne bagwa ku nsi endala omwana w'omuntu gy'asobola okuwangaalira n'abeera n'obulamu obusuffu. Newankubadde ng'ensi ze baazudde eziriko obulamu mpitirivu obungi essira tugenda kulissa ku nsi emu gye baagambye nti eriko obulamu obusinga n'obuli wano era ng'ensi eno bw'ogituukamu mu matabuta era ensi eno si ndala wabula ye Kepler 2022b oba Kepler 22b. Ensi eno eyogerwako etuumiddwa erinnya Kepler ebaddewo obuwumbi n'obuwumbi bw'emyaka. Okusinziira ku Bannassayansi bagamba nti ensi eno efaananira ddala ne sseŋŋendo nsi kwe tuli wabula nga yo ngazi era nnene ddala ng'ekubisaamu ensi kwe tuli obunene emirundi 2 mirambirira. Ekyewuunyisa ku nsi eno oba ekinyuma ku nsi eno yo teri kuyisa budde kubanga obudde bwayo budduka mbiro okusinga obw'ensi eno kwe tuli kubanga omwaka gumu ku Kepler 22b oba sseŋŋendo eyo gwenkanankana n'ennaku 29 ez'oku nsi. Kino nno kitegeeza nti eri obudde budduka nnyo okusinga wano oba Kepler etuli mu maaso ffe ab'oku nsi egyo nno gibaamu emyezi 9. Kino nno kiba kitegeeza nti ku Kepler 22b mu myezi 9 omwaka guba guweddeko nga mukwata mwaka mulala. Okusinziira ku Bannassayansi Kepler eno oba sseŋŋendo eno Kepler 22b eriyo amazzi oba eriyo zissemayanja. Jjukira nti okusinziira ku Bannassayansi oba okusinziira ku byafaayo by'ensi omwana w'omuntu omukka ogw'obulamu ogusinga gwassa guva ku zissemayanja oba guva mu zissemayanja. Kaakati ku Kepler waba waliyo zissemayanja kiba kitegeeza nti waliyo ddala omukka ogw'obulamu ogumala. Okusinziira ku Bannassayansi singa Kepler eno ebadde mu muyungagano guno ogwa solar system yandibadde wakati w'ensi ne Venus era ng'eriraanye enjuba. Bagamba nti ebbuguma eririyo kumpi lyenkanankanira ddala neriri wano ku sseŋŋendo nsi we tuli. Kale ng'ekyo kiwa omwana w'omuntu enkizo okuwangaalirayo nga tafunye buzibu. Bagamba nti ebimera bisobola okumererayo, ebiwuka n'ebisolo byonna bisobola okubeerayo nga biramu bulungi. Bingi nnyo ebyokumanya ebikwata ku nsi eno wabula lindirira Bannassayansi bali mu kaweefube okututuusaako amawulire gonna ge bagenda mu maaso n'okuzuula ku nsi zino endala ezitali sseŋŋendo nsi. Oba oliawo mwana w'omuntu anaafuna obuweerero n'abaako gy'agenda ku nsi endala ezitabeerwangako.
kaseera kano ngenda kuba nkuwaako ne kumanya g'ensi endala bannasayansi zebagamba ti nazo ziriko obulamu era ng'omwana w'omuntu asobolera ddala bulungi okuwangaalirayo. Mu zino mulimu tigadeni B, tigadeni C, TOI 7D. Ngeno okwawukanako ne sseŋŋendonsi waliyo ennaku 37, TOI 7E erina ennaku 38, era ng'ensi zino oba zisseŋŋendo zino ezimu nnene bwaguuga okusinga sseŋŋendonsi kwe tuli, wabulanga n'endala sseŋŋendonsi ezisinga obunene ate ezimu zenkanira ddala ne sseŋŋendonsi obunene, era nga bannasayansi bagamba ti ku zisseŋŋendo zino eriyo amazzi nga waliyo n'ebitonde ebimu ebiwangaalirayo, gamba ng'eby'omu mazzi pozi n'ebisolo. Kujjeko sseŋŋendo ezo waliwo ne zino endala okuli KOI 515.01, KOI 310.01, Kepler 186F ne Kepler 62E, Kepler 62F, Super Earth nga nno kw'otadde n'esseŋŋendo endala nga bwe twazigambye nti baazudde ezisukka mu 4,000. Munaffe bingi ddala abakugu oba bannasayansi bye bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Naffe wano mu puroguramu yaffe vumbula ne CBS tweyama nti tujja kuba tugenda mu maaso n'okutuusaako byonna ebivumbuddwa mu sayansi ne tekinologiya. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'otugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.